tugenda kusala tuddeko mu district eyewakiso emyaka 2 n'omusobyo nga gavumenti ereese enteekateeka ey'ensomesa empya mu myaka gino abasomesa mu district ez'enjawulo batandise okujasimula obugolo bagamba nti owakiri badde kweri gye basookerako nga tetunagenda mu covid-19 oba mu lockdown ki ekibalemesezza oba ki ekibatabudde kamera zaffe zibaddeyo ewakiso era gebasaseeyo gegano. Abakulira ebyenjigiriza mu Wakiso district leero batudde n'abasomesa ku nsomesa empya n'okwekenneenya be bawa emirimu nga kati baagala baddeyo ku nsoma ya primary nga covid tannajja. Frederick Kingi Kinobe asabye bannannyini masomero okwekenneenya be bawa emirimu nti omuliro ogubookya basudde nga guva ku butafaayo obw'abakozi be baba nabo. Ng'owandiika abakozi weegendeza abakozi b'owandiika bw'omwekengera mutomuwa mulimu kwajja kuleetera obuzibu mu ssomero. Tulekeraawo okulindiriza ensobi ezijja mu masomero ezikolebwa abakozi n'abantu abajja mu masomero, naye abantu balindiriza ku katono ebivaamu. Kati nga bwe tulaba mu mawulire ebyabadde mu ssomero olabanga ebintu ebitono ebyokusaga n'essomero balyokya ne biggwawo. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lwa covid-19 gavumenti yavaayo n'ensengeka y'ebyensoma empya abaana bafuna ekiwera mu budde obutono naye baagala kuddayo mpolampola. Ekiseera kye twafiirwa kiri abaana be baali tebasomye bisobodde okugattibwa era ne bisomesebwa n'omwana n'agenda mu class eddako nga byonna asobodde okubisoma. Abridged curriculum etuyambye okubaako ebimu byejjamu ebitatugasa. Curriculum eno tubabeera nga ba university nti adda wawe lecture abaana gye bakoma okubeera involved oba okufaayo n'okukola ki n'okuyiga. Bwambale William akulira abakulu b'amasomero mu Yonatu abakuutidde okuteeka mu nkola bye babasomesezza bakuuma omutindo gw'ebyensoma mu Wakiso nga guli waggulu. Mwezi gwa February gwaweddeko testing abaana abo ba P7 laba abasomesa abakoze kibasomeseza kibategere kusomesa mu mwezi guno gwokubiri bakimazeeko ekyali emabega bakimazeeko machi bwagwako testinga ogenda kutuka mu mwezi gwe10 nga nebyo testing atokyabirina abaana baleka free abaana ne betaya ne balowooza obwongo bwabwe abaana bayita tekiyisa amasomero bwe mulandi bakola ki ne bayisa abaana. Matiaranga Bwanika ssentebe wa district yabasabye okudda ku nnono y'obusomesa nga bakulembeza bugunjufu so si nsimbi nga bwe kiri kubasinga. Teyo mufere aiza kuyingi ya somero kuliyonja era abonja bali education ne waayeza physically wabantu yokikola abachi mutumyabe yamuchi education ngansonga samwe kuvuganya kama naye utegereze omuntu ayo kyesomero nga yagamba because we are the nation is lwaki bwakula teyeyokya n'agamba nti ze babadde bamba ssente ne bangamba neyokye. Bikusakiddwa Kayanja Emon Crosso TV Omunnyo.